kubeera mugumu muuko sikikubaako n'enje kikuba tutalamu just kitonde kitono tumala ndako sorry so sorry. So gutandise okutambula tugulaba Bannayuganda bannaffe abatulaba tugoberera ku Nyondo Media tuyina ebyokukola bingi, tuyina ensonga nnyingi ez'okwogerako ate nga zitwala ensi yattu Uganda mu maaso oba ezinyigiriza bannayuganda zikyali nnyingi. So kati waguddewo nene ensonga eya passport ate gye tulina okubanga nayo tugyogerako n'okumanya okumanya ekikulu mu yo. So nako lwaleero katukomekereze ate ensonga z'ono mwana muwala Maclean okusinziira ngaffe aba Nyondo Media kunoonyereza yaffe ne kye twavuddeyo nakyo omanyi kiba kirungi nnyo omuntu okumanya entandikwa y'ekintu n'enkomekerero yakyo. So nako lwaleero basi nababuuza bannaye mugyebaleko abasiiba mbagaliza ekisiibo ekirungi mbajjukiza nti yenze Nyondo Rozet. Of course week ali ku kamera era nembasaba okubanga mu subscribinga naddala oyo yena ta subscribinganga oba tosobodde sanga ku YouTube, Facebook tubeerayo, TikTok, Twitter, Instagram era nga tukozesa Nyondo Media. So nakolo lwaleero twabagamba otwava omwana mlenzi ono bwe tuli Bambi yatya nnyo twamukubiriza ogendako mu ddwaliro yatya mpaka n'essaawa ey'olwaleero abadde mu kutya kw'amaanyi ate nga kiba kirungi nnyo omuntu okumanya w'oyimiridde kikuyambako okumanya the way forward n'oba nga tomanyi kiba kikuzabuza mabega kubanga akakwa ka mukenenya kano buli kabeera nkakuli mu musaayi n'okagayaalirira kakutta mangu. So singa okalabukirira mangu n'omira eddagala nga bwe kyetaagisa n'ofuna obujjanjabi nga bukyali obeerawo n'owangaala. Bangi balina obulwadde bwa mukenenya naye ng'ate wobo batunuulire tosaana kukirowooza nti babulina nga balabika bulungi nnyo ate abalamu abatabulina ne bafa za accident n'endwadde endala ate nga bo bakyaliwo nga bassa. So mu nsonga eno twagezezzaako kubanga atumukubiriza okubanga ate akkiriza kuba yatidde ogenda mu ddwaliro wanaagenda mu ddwaliro bajja mukebere obulabe bamukwatireyo bayite kampani ye oluusi bamudipootinga ebintu bifaananako bwe bityo kubanga wa kampani. Ne tusalawo ffe nga ffe ne tugenda ntugula of course akakebera mwekali muno byonna ebikozesebwa mu ebiri muno na muno. So nze kamwa koogera ngenda kubanga mwekeberera era result tuzirabe ffenna. Nabadde mumusabye tukikole privately
naye oluvannyuma nakirabye ng'ate ekyetaaga okumanya kubanga naffe kituyambako abali eyo n'okwekuuma. So tugenda kumukeberera mu kamera, however effeesi ye tejja kulabika, tugenda mukeberera mu kamera. Bwe tumaliriza okumukebera buli kimugenda kubanga mukiraba sayi gutambudde gutya. Bwe bubeera obubiri abeera positive, kabeera akamu kabeera negative, era nga obuntu bwe tuze nabo tubwekakasa ngenda kubanga mukebera tumanye ekituufu, naye abeerewo ng'akimanyi wabanga mulwadde agende ku ddagala, bw'abanga mulamu alhamdulillah asigale nga yeekuuma, then tukomekereze ne bano ate abalala abasigadde bo kyatambudde kitya, ekituufu kye kiriruddawa, naye nga mwebale kugoberera story, mwebale kutwagala, mwebale kutukkirizaamu, naffe tubaagala nnyo. So ekiddako tugenda kubanga tumukebera nga bwe mbagambye, byonna nzize nabyo eno mpiso. Kale ssaawa eno ngenda kukizanyanga musawo kubanga twagala Bambi amanye ekituufu. Mweraliikirivu, takyalya, takyakola bulungi mirimu gye. So twagala tumuyambeko abeerewo ng'amanye ekituufu. Wabanga mulwadde ajja kugumaamira eddagala, wabanga mulamu then tugambe nti alhamdulillah yeyongera okwekuuma, abeerewo ng'amanye ekituufu okusinga okubeera awo ku wanka nga naye tamanyi kituufu. So katumutandikeko. Leero nfuuse musawo Rozet, sibikolangako ne kuno nja kubikola, tumanye wayimiridde. Kali saawa yakutandika ate busawo, naye era ng'omusawo yenna watandika nga hanaba kujjako mulwadde we musaayi. Saawa enneefudde omusawo, ekitali kibi kuba tulumirwako obumwanyi naffe, naye kankubuuza ebibuuzo byange bino wammanga. Singa ddala kituufu tuba tukisanze nga wakwatibwa akawuka ka mukenenya, olowooza kuzzaako ki? Onaaguma n'obeerawo n'omira eddagala, oba abasinga balowooza kwejja mu bulamu bwansi, kwejja waggulu kwesuulawo, abalala ne balowooza kulekerawo okukola, abalala balowooza ebintu bingi nnyo, abalala babeera bagumu n'agamba sinza asoose kuggwe. Kiki kyolowooza mu bwongo obwo singa tukusanze? Sigamba nti oli mulwadde, wabula in case tukusanga nga akawuka mwekali, singa obuntu babuteekako obwo kubanga kamu kabeera negative, obubiri bubeera positive. Singa tubusanga bubiri, mukama wange ogenda kuzzaako ki? Ebigambo talina agaanye okwogera, naye kyenyinza okugamba nti singa tusanga obuntu bwo nga buzze bubiri, ekiraga nti wakwatibwa akawuka aka mukenenya, nze nkwadvisinga nti olina okusigala ng'oli mulamu, to finding ways ez'okufuna eddagala, otandike ate okumira eddagala. Kyenyinza okugamba bro, abalwadde bangi wano eno, ate ekirwadde ekyo tokisobola kukyeyibaala. Buli muntu obeera nga ojjamu obanga oweeyambula, obanga wegattako omuntu omulala mu kikolwa eky'omukwano, obulwadde obwo bwe expecting buyinza okujja, buyinza obutajja butya. Bw'oyinza okuba ng'oli faithful eri partner wo nga tozungazunga, naye ate nga ye azungazunga nga yajja okajje akakola eki, akakuleetere ng'oli innocent. So n'olw'ensonga eyo tosekereranga muntu yenna ayina akawuka ka mukenenya, kubanga bagamba kiri atabadde ne yasigadde wakakikola ki,
kimunaayiza. So n'olw'ensonga eyo nze bigambo byange bibino wammanga bwe tusisinkana ng'oli mulwadde nze ngenda kuyimirirawo naawe okugumya okuyambako n'okufindinga ways ez'okuba nti ofuna eddagala otandike eddagala ate era osigale ng'okola at least mpaka lw'omalako contract yo tulabe ozootye Uganda kubanga baba tebagenda kudda mu kurenewingira kiba kikoze kiwedde era tawanagenda ku testi kubeera oba ojja kuzigwa naawe obeera okimanyi at least awo obeere ng'odde waka ate okwasaganye ebintu ebirala. Mpozi n'ekirala jjukira nti kiba kyazze tekiddayo. Mpozi n'ekyakyenyiza okugamba oba tolina kukwatibwa busungu kugamba nti nange ngenda ku revenginga eri abalala abalamu. Jjukira nti buno obulwadde obwamukenenya bwe lwokera ku makya n'oyagala obusaasaanya mu bantu abalala. Buli gy'okoma okuplayinga sex with different people gy'okoma okuggwamu amaanyi n'omusaayi gw'okunafuwa. Naye ate singa obeera weekuuma ensonga eza sex n'osooka n'ozivaako n'ozireka ojja kuwangaala. Abamu bawulira nti alaba nga naye bamusiiga busiizi agamba teyalonda bulonde n'agamba nange kanzite buli gwenkola ki gwensanze. Ekintu ekikyamu kitegeeza obeera mutemu. Omuwala ayinza okuba nga yakusiiga obulwadde obwo ye nga teyakigenderera nga teyamanya naye agenda okwekebeza n'asisinkana nga yakola ki nga yalwala naye nga yakusiiga nga tamanyi. So gwe n'osalawo okusiiga abalala nga ogenderedde kuba abasinga bakikola nagenda neyebaka n'ono neyebaka n'oli neyebaka n'oli. So obulamu bwo obeera obukendeeza gwe nga gwe ate n'eri Katonda obeera okola omusango kuba kitegeeza obeera okola ki obeera otemudde kubanga obeera otemudde ng'ogenderedde era mu maaso ga Katonda gubeera musango. So bwe tukizuula oli mulwadde oba olina kukkiriza kukuumira ddagala osigale kalimbuko kubanga kati wakyaliyo mwaka gw'omulamba n'okusoba okole guggweko oba olina okukuŋŋanya akasente ako koonahandikirako nako e Uganda. Abantu bangi abalwadde si gwe abeera asoose era oba olina okubeera omugumu bino by'oyinza okulowooza nti oli yejje ku waggulu ku kizimba gwe wansi tekirina magezi tekirina mulamwa gwe gwekiteekawo kubanga abantu bangi bafudde. Si buli afa nti yekka ye mulwadde w'akawuka akamukenenya. Si buli gwe tuli abona nti bafudde bafudde kawuka. Abantu bangi bafudde. So message eno kegende buli muntu yenna singa obeera ng'oli mulwadde. Abantu bangi waneno balwadde era abantu bangi bafa enkya n'eggulu. Abantu basinga bafuna akawuka kamukenenya balowooza nti embeera ebeera okomye eyo ya endi. Tubasaba okubanga abaana bakafuna mwekuumira ddala kubanga erako katiisa. Namwe abakalina mugume nate era mubeere ddala ku ddagala era nga mugoberera instructions abasawo ze babeera babawa muzigoberere. Mwewale nnyo ebyo ebintu bya sex n'ogamba kanne bakekooli sex okoteeko pause otunulye bulamu bwo okose eddagala lyo olye bulungi onywe bulungi obeere happy ojja kuwangala n'okusinga atakafunangako oba atasuubira wadde okukafuna. So bantu bangi bafudde tubaziise naye nga bafudde ebintu birala. Byebyo bigambo byange eri mwannyinaze ono oba mwannyinaffe. Nsanzewo ne mukwano gwe leero tubasanze bali babiri naye nga bino bye bigambo byange bw'abanga ategedde ajja kuntegeera naye nga nsuubiza okubeerawo. Tusuubiza okukwencouraginga okuyambako okugumya n'okulaba eddagala tuga kuli providinga tutya obeere nga ate obeerawo ng'oli mulamu. So kino kikola nko kyakebera muntu ntandise naawe kubanga kizibu kya kusitula musaawo eri gy'obeera omusitudde eno gye tuzze wala bali ku mirimu bakola. So I'm going to try that obeerewo ng'okimanyi nti oli mulamu oba toli mulamu. Still oba ng'oli mulamu weebaze Mukama Katonda era sigala nga weekuuma olw'ensonga nti n'obeera ng'oluyiseeko tomanya nkeera kigenda kubeera kitya. Weekuumire ddala kibe kyakulabirako na kyakuyiga eri nti sirigenda kuddamu kwebaka na mukyala yenna nga sambadde era nga simukebezangako. Kiba kirungi nnyo singa omukyala oba omwami omukebeza emirundi egiwera 3 oskipingamu bw'omukebeza guno omwezi mukebeza omulala omukebeza n'omulala awo olyoka omanyi nti owaayo omuntu n'ali safe mbanga mukwataganye mu nsonga za relationships then mbeera nga mukola ki nga musobola okwegatta nga tekuliiko ki
kapiira naye osanze omuntu gw'olwokuba banyiri alabika bulungi nnyo abasinga tukebeza maaso nolowooza nti omuntu mulamu kumbe mufu nga newankubadde anyirira so sooka okebera omuntu oyo awatandika okubeera naye mu kikolwa ekyo nga newakwata kola ki bagamba ekijjoma kikola ki kinyaga bitono so ogwo gwe gwange ndowooza katutandike then tulabe wiki ogenda kusembeza kwano kano kamera tukwate buli kimu wano eno tumugyeho
so okutambula okulaba so sembera tulabe sabi mukabayagira Vyama tunaweza ngenda okugamba okugira ngenda okugamba okolanki results ezo tezirwawo kulowooza muzirabye twakalaba akasooka naye kukyatambula twetegereze jjukira nti kiri nti akamu abeera negative bubiri abeera positive kati ekituufu kyekiriwa kakajja kamu kaako katambula tulinze kakubiri twakalabako kamu tulindemu sekendi zaffe nga ziizo tulabe obaako okubiri kaapiyaringa kokubiri kaako Subhanallah wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin bana yemulabe kati kutake mu kamera aganye mama wallahi kana katuka kalamu kaba katuufu omwana mulamu obufaje enseko ayaguna gambo ky'ugwanga bane kali kamu ndowooza mukalaba bulungi nnyo kamu akantu kali kamu tukuse mu kamera naye ngato ina bigambo osirikiddewo oba tonneekakasa kaze kamu buli okabeera nga instructions kweziri kwenodembe nasomyeko buli okabeera nga kali kamu obeera negative naye ate obubeera obubiri obeera positive so 100% sure akantu kano kali negative kati okaabira ki anange ezikamera Uganda olya ku nkoko okaabira ki abasajja bakaaba baneetalina bigambo togenda mwogerera kukuba zina batalina bigambo naawe tolina bigambo namunyonya mitwe oba tekisuubira nti muno mulamu anaye omuntu mulamu kyetuyinza obagamba naye mukama yeebale actually kino kibeere kyakuyiga bane si kyangu kwewaayo okukebera musaayi naye bwe kigenda okumuyambira omukulu ono nti kati agenda kola emirimu gye ng'ali strong ng'ali happy kuba abadde yeeraliikirira abadde yatya abaye takyalya yenna buli kadde akogga alabika bubi kyokka ssaawa eno ali mu maziga naye oba otukuze tukuteekemu ka kamera tavaamu nabigamba akanya kunyeenya mutwe twali kutaddemu kamera kasi oli mulamu kati lugaana ki aganye kati ogere kumanya naye nga banaemu bale kusaba amazima gali nti kankuviire baleme kussaamu kamera naye amazima gali nti mwana mulenzi Bambi mulamu atumukalaba bulungi sikeberangako omuntu naye kuno neewaddeyo ne ngamba owaayi abeerewo at least ng'alina essuubi
kubanga yatidde okugenda mu ddwaliro okwekebeza. Amanyi banze okumu deportinga by there and then. Neka mwenyini ng'omuntu abadde atidde naye so nze nasazeewo ne ngenda ew'omusawo wange ne nfunayo buli kikola kyonna. Nensuka ne nfunayo awo kagundi. Kalekisha. So kalekisha kange tekafiiridde awo kabadde successful. Omuntu mukebedde sifumita nk'omuntu mpiso naye ngimufumise. Kola ki? Kutaasa bulamu. So kino kituzaamu amaanyi nti akyali mulamu naye nga ekyo kyonna tekikweta kweyibala nga bwe nagambye. Obulwadde buno anytime bujja, so nyweza empale yo gisibire ddala. Okimanye nti buli muntu mulwadde ne bono bwanyweza empale. Obadde ginyweza sitegeeza kati empale eno nti yoba onyweza wano. Munyweze empale. Bannanga abaana mwena abakola mu zikampani kibe kyakulabirako. Ono abaye takyalya, takyanywa, takyakola buli kadde ate buli wobeerawo nga olowooza okuba nti oli mulwadde. Olina embeera gy'ofuna n'obanga ddala kituufu omulwadde abadde ali awo akankanirira buli kadde akwagamba neewulira mpulira olusujja, mpulira kamunguluze. So buba obwongo ky'obufiidi nga kye bugenda nabwo. So mulamu agenda asigala maaso nakola mirimu gye kye tumukuutira kubeera mwegendereza. Namwe mwenna abaana abali abakola mu zikampani mubeere beegendereza. Okufuluma eno wabwe abantu bemusangayo nga mulowooza nti balamu. Si balamu. Gobeera mu bulamu bwo ng'okimanyi nti gwe wekka gwe mulamu. Nti abasigadde bonna si balamu. You shouldn't trust anyone with your life. Gomanya nti buli muntu wali mulwadde gwe mulamu. So beera mwegendereza nnyo. Akaseera kano oba ng'oli mulaba kyangu osanyuka embeera eri oke naye omala okukizuula kati ono bwola brother waffe abadde embeera yakola ki? Yagivaako dda abadde ennaku zino zonna alabika bubi yenna yongeddeko galabika ddala bwitakyalya lwaki akantu ako katiika. Naye ng'ate tusaba nammwe abalina akawuka kano nga mukizudde oba nga mwakizuula. Muveemu egyo emitima egy'okusaasaanya ekirwadde ekyo. Nga bwe nabagambye before nti gubeera musanga eri Katonda obeera mutemu era bw'oliva mu bulamu bw'ensi n'omu meeting eyo ajja kuba akuvunaana ogw'obutemu. Ate nga n'ekirala kikosa obulamu bwo nga gw'omuntu omanya go gw'okozesa n'ogenda ku sex nono n'oli. Aye n'ekyo ojja kusanga n'omulanga naye n'ekirwadde kye bagamba nti sirimu wa njawulo wa bika bya njawulo. Ojja kusanga ng'owuwa ali kaleko ate ogende weemette omulala ogatte sirimu ku sirimu ow'ebika byonna ojja kufa mangu muganda wange. So beerawo kigumire oba nga wakirinnyamu beera happy kola buli ky'olya kikusanyusa lya bulungi nywa bulungi obulamu bugende mu maaso. Si buli alwadde akawuka ka Mukenya nti yakola ki yafa. Ekyo nakyo nkizeemu omulundi ogwokubiri. So kali ssaawa eno story ya Maclean yonna nga bwe yabadde kuva ddala mu ntandikwa. Ekituufu kiri nti omuwala Maclean gano ge mazima era tugenda kigalya wano eno kuba tulina ebyokukola ebirala ate ebyokuzimba eggwanga. Kino just kituwaddemu kyakuyiga na kyakumanya era kituyambyeko era kigenda kuyambako nabangi okwekuuma kuba tukifunyeemu ekyokuyiga nti bw'obanga oli eyo tolowooza nti oli yenna ali mu kampani tyokuba afuna Emirates ID nti abeera mulamu. Story etambudde nga bwetambudde bagamba nti buli kintu ekibi kivaamu ekintu ekirungi. So ekintu ekyo kyolaba nti kibi kivaamu ekirungi. Story eno y'omwana muwala mmanyi bangi mufunyeemu ekyokuyiga. Amazima ga kino gali nti okusinziira ku kunoonyereza kwaffe n'okumanya kwaffe bye twategedde omwana omuwala Maclean abantu abo be yamenya kituufu oba kyandiba ekituufu nti yaliko nabo. Mu kubeerako nabo yafunako obutakkaanya n'omu ku bo. Mu kufuna obutakkaanya ye ne yeekulya ka vidiyo ke ye nga ye. Bona n'abasanguza ng'ayagala obbatiisa oba bateekamu okutya nti mulwadde nabo batye. Era nga baatya gye tutaali tebajja kutulimba. So n'okuba nti yayagala oba okubalabisaamu. Akavidiyo akakola ng'asaaga kyokka ne kakwatayo. Tewali atakoogeddeeko. Bapasita, ababuulizi b'enjiri, abakulu mu gavumenti tewali atayogedde kantu kano. Katuuse buli wamu yakakola ng'asaaga naye ate ne kasaasaana. Naye ng'ate ekituufu kiri nti omuwala si mulwadde, omuwala mulamu okusinziira ku kye twakoze ekitwazudde.
Maclean si mulwadde, Maclean mulamu. Wabula ye yakeera ku makya yali afunyeko obutakanya n'abo kubamu ku baganzi be. Wabula n'ayagala okukola revenge oba n'ayagala okubatiisatiisa oba okubalumya n'okukola content we yenga ye. So n'akola akantu ako katalowooza nti kagenda kukola kikusakulatinga, kagenda kutambula nnyo, kagenda viral. Kano ne katambula buli muntu n'akoogerako. Kati ne bano bennyini ne beezuula nti already omwana amaze okukawangamula. So abalowooza nti omuwala yakola content mbu yateesa ne bano bakole content, bano baali tebalina kye bamanyi. Wabula Maclean ye yavaayo n'akola akantu ke mu lusaago. Ndi mulwadde, bankebedde, nga nnyina akalwadde, ne baako negundi mugende mwekebeze. Kati ate banene abaasigadde abo bennyini bya mentioninga bagezaako kumumiitinga ne bakidivertinga ne bakifuulamu content ne bakifuulamu ekintu ekirala naye nga teyo omuwala yali alina ekiki yali akoze eki ayogeddeko oba ataddewo ye nga ye naye ng'ekituufu si mulwadde era n'abo baagamba nti yabasiga akawuka ate bayinza okuba nga balwadde nabo sibuka okuba nga si balwadde oba nga balwadde naye nga tebakajja kwani ku Maclean kubanga si mulwadde. Naye mu kwogera bw'otyo ntegeeza kitegeeza nti ate mugende mwebake naye nti si mulwadde. Ayinza okuba ono yakyogedde nga si mulwadde mangu n'amaanyi n'akola ki n'akafuna. So siri mu ba encouraginga nti Maclean mulamu si mulwadde mugende mwebake naye nedda. Eno story etuwadde ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo. Toddamu ku trustinga muntu yenna. Gwelowooza oba kimanye mu bwongo bwo nti buli muntu yenna gw'osisinkana mulwadde gwe mulamu. So sibagamba nti Maclean mulamu mugende mwebake naye. Wabula ye yakola kintu kye naye nga tekyali kituufu nti yagenda mu ddwaliro ne yeekebeza kusinziira ku kye twategedde. So nga twabasuubiza nti ffe tujja ku tryinga out atuzuule gye tunazuula ffe nga ffe kubanga story ne badde nnungi eri ku kyokuyiga eri abantu tufunyemu ekyokuyiga abasinga kivumiridde buli omu n'ayogera kikye naye ate bagamba nti ekibi kivaamu ekirungi twafunyemu ekyokuyiga era bangi abaafunye ekyokuyiga mu story eno bangi abadde bebaka n'abawala oba n'abalenzi nga walayi tebeekebezezza naye kati mmanyi story eno esevinze abantu at least abawera tolutagenda kumala geeyambula kantu katadde ku bantu ku bunkenke buli omu gy'abadde n'abeera ku bunkenke buli tunabeera ku bunkenke. So embeera okwegatta ebeerangawo ffenna tukikola naye ate okwekuuma n'okwegendereza nsonga nkulu kubanga ffenna obulamu tukola ki tubwagala. Bw'atyo bwe tukomekereza ffe nga ffe kasa tukizudde nti mwannyinaffe mulamu naye agenda mirimu gy'akole aganye okwogerako naffe buli ky'omugamba kugamba ne batana nakukikkiriza buli ky'omugamba nakata kyakulukusa amaziga ky'omugamba nnyo abunyeenya mutwe. So bwe kityo kitambudde tumukebedde amazima gali nti mulamu kantu kalina omusawo gye nakajje omuntu uno obeera bulamu era bukola gwe wenna ofunangayo engeri y'okubuusabuusa nga n'agenda malwaliro manene sooka ofune obuntu buneeno genda weekebezeeko nga gwe omuntu osooka olaba ekituufu kiri luddawa oli mulamu oba toli mulamu. So ekituufu kiri nti mulamu era tujja kutuusaako ebbanga tono nnyo dore tujja kubikomyawo mu kamera demu tumukebereko okwo omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri naye nga kimaze okunfamingibwa muki mulamu. Sawa twebaza Mukama kirungi bannaye okwekuuma naawe osanyuka nga weerabyeko ddala kituufu oli mulamu nga newankubadde si buli alwala nti yaafa naye era kizaamu amaanyi. Bw'otyo ffe tukikomekereza tebijja kubeera ku kintu kimu. Lwaki twakiwadde obudde? Kyabaddemu okuyiga eky'amaanyi ennyo kubanga byo tubagamba nti wano kudunga abaana balwadde nga mugaana. So omwana ono kano akanja ke yakasuse mu nsaka kajjeyo enkima zonna ezabaddeyo enzirugavu enjeru eza green eza black zonna zavuddeyo. So kiwa kyakuyiga ki? Tufune ekyokuyiga nti omuntu olina okwekuuma obudde bwonna akawuka osobola okukafuna. Yakubye ejjinja lye mu kisaka n'ayogera ku abo be yaliko nabo gye badde bali eno zabadde batidde buli omu yagenze ne yeekebeza naye nga kyaddemu ekyo mu byonna ye yabadde alina kyayisawo ye nga ye Maclean naye nga tegenzeko mu ddwaliro okwekebeza mulamu tekitegeeza nti mwinagenda muzanye naye akazannyo ako mbu mulamu mubeere beegendereza siganya akazannyo ako kanyuma naye ate ku endi okaba nkabizadde bye kazadde bikyasinza okuluma. Bw'otyo tukomekereza ensonga lwaki tubaye tulina okukiwumbamu omutwe tulaba gye kigwera
n'abantu baffe abatugobera bafunemu ekyokuyiga. So enembeera eveewo eya McLean kuffe tukigadde bwe tutyo tetukizaako ngalo okuva n'olunaku olwaleero. Kati katugende ku nsonga endala ate ezizza Uganda yattu mu maaso. Amanya yenze Nyondo Rozet era nga ntumirako abantu bano bamange benkola nabo. Manager waffe omulungi ennyo, media official, nentumirako producer waffe omulungi ennyo, director wiki, era nentumirako n'omu ku baweereza ba Nyondo Media, omwana ow'obulenzi, Wizard of Love, nange netumirako Nyondo Witini, n'abala bonna betukwasaganya ekintu kinene okuba nga tuweereza abantu ku Nyondo Media. Nentumirako na bonna abatwagira ku kizigo kyaffe ekya Nyondo Glim. Mwebale nnyo mwebali eddala era nga ofa yamwe ekyagenda mu maaso y'okuba nti twahaddewo enzulusi zaffe 2 okuba nga zibayambako okutambula wano nawali nga mutaddemu just kasente kamafuta kokka. Abasigadde ne musasula akasente akasaamusaamu ne mugenda olugendo gye mba mwagadde okuba nga ate mugenda olunaku olwaleero era tugenda kubanga tusiibulula. Lwakubanga tusiibulula nga bwe twakiteesaako tugenda kubanga tusiibulula abantu baffe bulungi nnyo. Ffe tetusuubiza ne tutatuukiriza. So nga tuvuddeyo mu nnaku tugenda kusooka mbosi tulabeko ku mukulu kikomeko tujeko mu mbeera ya passport gye tuwulira sinabifuna bulungi nnyo kyabiwulira mu lugambo. So yaje okutuwa ekituufu kya byonna. So neno East African passport oba genda kuba ejjibwawo sinabitegeera bulungi nnyo sala kuba wanyo information gwe siri well updated about. So tugenda kuba nga tumulaba ayongere okututanya ku nsonga eyo. Tukwatete ku nsonga endala ezikola ki esoba na Uganda mu maaso. Eyo nga tuvuddeyo ne mu byennaku njagala mbajjukize nti ate ng'ennaku z'omwezi 6 gwenda kubeera mwezi gwa 5 bannange nawe ngenda kulabayo olina okujja nowe newejjako kino kyobadde nakyo tugambe okwekulisa nga muno omuwagirako naye tanatuuka kubeera mu mbeera omuwagirako mwenna babiri at least nja kubasasulako half ku tiketi half nyabasasulako half mujje tugende tunyumire ekivulu kya B2C bagiise obulungi bunuma concert era nga egenda kubeera ku Legends Bar. Bannange mbayita mwenna ndoza bana gwe mundi gwabwe ogusoose waneno mu UAE wane Dubai era bagenda kukikuba balina ennyimba ezinyuma gutujja balina oluyimba lwakwano n'omugenzi oluyimba lwali lulungi nnyo obulungi bunuma n'ennyimba endala nnyingi nnyo ate nga zinyuma. So mubeere ready and prepared ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokutaano ku Legends Bar bagenda kusalako obubi nnyo ate bwe banaamala bakirire mpaka bagita Cubes Club Abu Dhabi ate nayo babeere nga bakifa bakula era bagamba okulya sente sikulya mwana tunyumireko awo olw'olumu si buli lunaku naye kyalwalumu ate nga batwaddemu ko space era kale Shatan Promotions ate nga yekutegekedde Malik manager Shatan Promotions tukutumiddeko nnyo na mwenna bakwane Shatan Promotions naalongo saalongo na mwenna tubatumiddeko banne akaseera ka kisiibo tugende tulabe ekiddako era nga mbatoli assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa. So yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri 2 era nga just providing akasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula. Mpozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe providingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe 2 ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo.
nnyo okuleka mpozi naawe ng'olinayo banga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okuba nga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate oggusa ekintu kyo oba nga ne badreva bamu obeetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo bannange tweyanze nnyo tweyanze era nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu oba nga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'oba yagadde okuba nga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere ng'ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightening tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ibula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye Mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.